basajja bannanga balina waka bakabawuseeko olwokano olwomwe nsaze bondo wekyanya mu ngeri endala bwe kyankolera abakazi empawo kyenfunye pozi okunobanga mu nju bano bannalwegalika baagala okulya ennyingi abantamiza kiruma bannange obanga oyina omukazi gw'olowoolezaamu bw'afuuka ekiige bwe tuli wano ndi mukeetereekeeronze kennyini ak'okkuza emyaka gyange 42 bukyantandika kuyimba kyangu nnyo muntu kuyimbira myaka 42 Katonda n'akulekawo ng'oyise mu kusoomooza ebingi ennyo naye ate n'oba ng'okyasobola okusanyusa abantu. Kusoomozebwa ki okwo? Okusoomozebwa ndwadde kubanga kati nina sukaali, nina pressure era yankubako ne mu mukono guno ne gusanyala okumala ebbanga naye abasawo ne bakola nnyo ne kati gwatandika okukwata era nasuubiza abantu nti nja basunira ku ndongo. Endongo kitegeeza ki? Tomanyi na ndongo bukyobeerawo? Endongo ndeka nange nkimanyi bulala. Endongo kiki? Nze omuntu wayogera ku ndongo manyi just genda aliba ku microphone yimba. Endongo. Nze bwe mmanyi sibimanyi. Mukama Katonda tusaakire. Kaakati munnange endongo yene efunibwa. Eno y'embaga yange. Baita yabatweka bakusiime mu butuufu. Yes, muntu nsiima ko nga kyali mulamu. Muleme okupostinga banenga amaze okufa, muleme okukola bishimogere EBC. Jangu. Tumulaze nti yali wa kitalo. Ebirabo mujje nabyo. Sente mujje nazo kuba nzeetaaga. Bwekiri. Ate naye bazimpanja zituusa. Nekanze akatu ako akasinga okunsanyusa ye kwe kusiima kwa Ssaabasajja Kabaka kwe yakola nga nnyambaza ebitiibwa byange mu kisaawe Nakivubo mu mukolo ogwali Carrefour. Mwaka ki ogwo? Mwaka gwali 97 mwezi gwali 11. Dole y'omwana? Mu kisaawe Nakivubo. Kati nali nkomekereza sheeyo nengenda Kazinda ne mbagamba abaana bonna abasoma wanike ku mikono ne buwanike emikono ne mbabuuza kwanza we munaddayo eka we munaddayo ku ssomero abasomesa we banaababuuza nti Dole Sebatta yagikanise munaddamu mutya nti yamulemye. Muna bizinesi tumula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Butalevu nkwaniriza nnyo omulungi atulaba nze Nassali banange olunaku olwaleero kabadde kaseera kawanvu nga tumunoonya bwe ali mu kyalo bwakola atya siri Kampala n'ebiringa ebyo omukulu Lord Fried Sebatta bwe twogera Kadongo Kamu ndowooza ye muntu asooka ku mimwa gy'abantu mabegako abaali bamunsabye bannange nalemererwa kubanga na feeling omukwasaganya naye nno bwe twategedde nti wayinza okuba nga waliyo ka concert masaawo oba oli awo teyalowoozezaako ayimbireko ku bantu oluvannyuma lw'ebbanga eddene waawo leero ndowooza tusobodde okuba nga tumufuna. Bibuuzo bye mwasindika byali bingi nnyo naye simanyi oba tubimalayo naye nga nsaba tusooke tumubuuze katubuuzeko then ndowooza tetweyongereyo. Sebo nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse nnyo okulaba n'okuloba n'okuwuliza. Yesebo. Ate era nsanyuka n'okulaba ku bawagizi baffe aba TV yaffe Nganzi. Yesebo. Mukama yeebale. We tuli wano ndi mukeetereekeeronze kennyini. Yesebo. Ak'okkuza emyaka gyange 42 bukyantandika kuyimba. Okay. Kale ndi musanyufu nnyo. Lwakubanga essanyu siyinza ddiraga ssaawa ekituufu nandibadde oba nti abula mazina nandibadde kukola ki era naye nga mbayita ku kivvulu kyange ekivvulu kigenda kubeerawo
celebration ye egenda kubeera ku Serene Hotel naku z'omwezi nga 3 December. Njagala nnyo abantu ku lunaku olwo mu lumyoso okuva kati omuntu omanyire ddala nti oteekwa okujja ne famire yo kubanga ogenda kulaba ky'oludde okulaba ate era ogenda kyonsuubiramu ogenda kukifuna. Kale nsaba busabi Katonda tutuuke nga ffena tuli balamu bwe nange mujje mucelebratingireko. Si kyangu nnyo muntu kuyimbira myaka 42 Katonda n'akulekawo ng'oyise mu kusoomooza ebingi ennyo naye ate n'oba ng'okyasobola okusanyusa abantu. Awo wennyini oyogedde okuyita mu kusoomooza. Omwami Sebatta kizibu omuntu okumala emyaka 42 ng'oyimba ennyimba abantu zikyaliyo bakuwulira n'owummulamu ennyimba zisigala abantu bakyakola ki baziwulira. Otwogera kusoomoozebwa. Kusoomoozebwa ki okwo? Okusoomoozebwa ndwadde okumala emyaka bunondooza gugenda kubeera gwakutaano naye Mukama nga nagenza okulaba nga mpa okuddamu nazzeemu nendabikako mu bantu nandaba munnange kyasobola basanyusa kubanga ekintu nkyetegekedde okumala ebbanga nga ngamba nti Mukama lwalimpa ekisa ngenda kukolayo konsati eteri ya bulijjo ate era omuntu jajja okusigala ng'anyumyako obulamu bwe bwonna kati kusigala nti bulamu bwange bwonna ajja kusigala ng'anyumyako so si obubwo onsonyiwo katono naye nga neetegese bulungi mbeetegekedde bulungi ate era n'abategesi balungi. Okay, bw'otwogera ku lugendo olw'okuyimba abantu bangi olwogera njagala nnyo nti munangenze we nali ntandika okuyimba ebintu byali bwe biti ne bwe biti ebyo biba byali bitya? Natandikira mu Kadongo Kamu Culture Company. Okay. Yali yakulimbirwa omugenzi Christopher Sebadduka naye nga kati yali mu biseera ebyo yali yakulembirwa Dani Mugula. Netusobola okukola ne bantwala mu Dani Mugula yansembeza era mwebaza nnyo mukadde wange bw'oba olaba ku kubaka buno nkwebaza kubanga wanfubako nnyo mu kuyimirira kwange. Abayimbi abasinga obungi tebaagala kwogera ku bintu ebyo, tebaagala kwogera kuyabuyigiriza ndongo. Naye ffe twatendekebwa bulungi kubanga buli omu Katonda yakuwanga ekyo naye ng'okijja mu bivuga byo byennyini bye weekubira. Tebiringa mulembe guno. Abantu ab'emulembe guno bangwira nnyo microphone naye ffe si bwe twali. Ffe twakola baakubuuzanga omanye endongo nti yiiyo tuyimbire. Endongo kitegeeza ki? Tomanyi na ndongo bukyobeerawo? Endongo ndeka nange nkimanyi bulala. Endongo kiki? Nze omuntu wayogera ku ndongo manyi just genda alimba ku microphone yimba. Endongo. Nze bwe mmanyi sibimanyi. Mukama Katonda atusaakire. Kaakati munnange endongo yeneefunibwa. Dwayigita oba ngiyita ani ebirala. Naye nga kyoyinza okutegera amangu n'omuwuliriza waffe ye gita eno box gita nga gye bakukwasa ne bakugamba nti tuyimbire. Kati awo bwe bwabanga obuzibu kati byawukana ku byaleero byawukana ebyokulwa byaleero kubanga olwaleero bakwata microphone ne batandika okukutereeza n'ebyuma ne bikutereeza naye luli ne kompyuta eziweta amagulu tezaaliwo. Kakati ng'otekwa kubanga eddoboozi lyo liri clear era woba tonnatuuka nga bakuga nti obulamu kale nno byebyo. Y'ensonga lwaki bano abaleero bwe bagamba okugoinga live mbwe amaloboozi tebasobolirako ddala. Simanyi kubanga sitera nnyo bigoberera naye ng'omuntu ati yandibadde ayinayo ekivuga ky'amanyi n'akikuba n'akiyimbirako oba keyboard n'ebirala bingi nnyo n'ow'eŋŋoma utateekamu bakisimba naye n'ayimba n'olyoka owulira nga bakwataganye n'ebivuga bye n'anyumisa. Bwe twogera Kadongo Kamu bw'owuliriza ennyimba zammwe nnyimba zisomesa si bintu byakunyumira bunyumira n'olekaawo. Kaakati nabeerangaawo ne ŋŋamba nti
Mpuliza nnyo oluyimba lwa amaka g'abasomyeko. Obwagala nnyo. Nnyo naye natandika okudutegera mwaka guwedde. Mwaka guwedde. Akati Simon ambeerako emmotoka yange ebeeramu ennyimba z'abakadde ningamba kale kanyumirwe bineeno okuba kati naye kantandise obbitegera. Mwiza oluyimba ningamba ebintu bino bwe muyimba oba bye mwayimba mwayimbanga ku bye mulabyeko n'amaaso gammwe bye muyiseemu kyalinga kitya. Ebimu tubiyitamu, ebimu nkiraba ku ggwe n'enkyetuuma. Ate ekirala ebirala Mukama Katonda atuwa naye atuwa ekisa. Luusi n'ogolokoka ekiro nga teyitezze. Notandika okunoonya engeri gy'onookigira naye ffe ate tetwanguyira nnyo na kkalaamu. Ffe abamu buli omu alina enkola ye. Sijja kugikuvumirira buvumirizi naye nze sanguyira nnyo kkalaamu. Kintu nkifuna nsooka nenkitunuulira. Nenda bumala okugeragera nkisaana mu nsi kigenda kuyamba benkanawa. Kati bwe mmala okukiraba nti kiyinza okuyamba ate awo ne ndyoka ntandika okukola okunoonyereza okwange okw'omuntu. Nkinoonyerezaako era sinakwata kkalaamu. Kati nno oluvannyuma ne ndyoka ntandika okukwata ekkalaamu. Mwamaze okukenneenya. Kati amaka g'abasomyeko gano lwali lugere lugweka gw'olabako kyali ku muntu mulabe. Omuganda agamba ekiyinza okuvunula byonna okutambula kulaba. Kudda kunyumya. Amaka g'abasomyeko ebyange oluyimba lusanyusa ogamba luyigiriza ne lukutereeza bw'oba mazima ddala ne weekebera n'ogamba nti mu butuufu nsaanidde okukyusa. Kati awo ne mala ne mpuliriza oluyimba luno oba tayito yeeno baana bange maama. Oyogeramu ekigambo kimuyogera kubanga sijja kuga nti yimba. Kubanga era sibisobola. Baana bange ndowooza maama samonzojokiza kayimba ako. Abalala soka luno abaana bange mukole ki? Oh my God, kale nze nduwuliriza oluyimba olutegedde. Kati waliwo oluyimba lwe natuma baana bange nga lugenda lutya? Olwo nno lukulu nnyo kubanga era mu celebration zino tetugenda kubulamu kubanga nkirwe lwaleeta n'omudaali gwa Afrika wano. Tuyimbemu akapeera owo. Mwesiime mwabayina bakitamwe abakola entegeka. Bakufe bankobazambo olw'otakolera kizibu okufuna gy'olya. Nga 13 Disemba. Baana bange 13 Desemba olunaku lugenda kuba Lwakutaano bannange. Mbakunga mujje tusanyukire wamu, mujje mumpagire, mujje buli omu kuba kati wotondabako biseera bino webale nnyo ate kati olindabako ddi waliwo ekintu kye mulina okwerekereza ogambe nti kati n'olunaku nduwadde mumpe kuwa byakoze mu ggwanga ennyimba ezisukka mu 17 baira naye awo Serena si watono wabatadde si watono si watono bajja kumala naye kyeŋŋamba nti abantu abajaawo bajja tumala bajja kutumala oluyimba lwe mbadde nnoonya lwali lulwo weeyogerako gwe nga gwe yes lwali nali ndowooza nti nduyimbidde nze kumbe naye ate nga nduyimbidde Afrika yonna. Bana oluyimba lulina message simanyi nakumanya. So mwatwogera ku muyimbi ono mwami Sebatta nyimba nyingi nnyo twali Gyemaze ziwulidde bukulu kale Kadongo Kamu naye simutegeera nnyo naye we namutegeera nembu ate bino dokita biki nga bityo bikyakola baana bye bayimba nga ndaba njiga bansomesezza so bw'obanga ddala naawe obwongo bwawuliriza bukola bulungi weekanga olimba lukukyusiza nga lukutereezeza nga ki ng'omuntu kati olimba lwobadde ogamba ani buli kaseera ayogera kirala zimutabula zimutabula naye
naye olwo yayimbye masanyalaze gagenze ate nakati yayimbye busungu bunuma banna kale kugamba ennyimba ezange kiringanga omuntu bana abatwalanga bakyala mu dduuka n'amulaga engoye nnyingi nnyo n'amugamba nti muobolonda olweru yagendanga okukomawo eka ng'alonze olusinga obubi naye kaakati manyi nti ennyimba nja kubakolera era njagala nnyo n'okugaba essimu yange eya WhatsApp kwegamba abantu nkole nabo program kaakati bo oŋŋambe bw'oteeka ku WhatsApp yange oluyimba lw'otayagala lubule mu concert eyo kirungi soko ogibawe enamba eyo eri 0 7 7 7 7 2. Okay. Kasibe chimunaye mugitegeja bulungi nnyo gwali eyo agamba nti munange sijja kubula mu concert. Kakasera tubasiime. Ekyo kwogeranga bino nga tubatuwulira. Kyali mulamu. Abajja n'ebirabo byange. Teeka ku n'enamba zonna ndo zanzibawo. Zibawe. Omuntu oyinza okuga nti omusajja ono kamwambaze bwambaza nti nkwate miliyoni 7 zimuteekemu. Aguleyo ku kyambalo ekigenda ku mukolo ogwo. Era waliwo n'endala eya Airtel eri 0 7 0 9 8 ng'oteeka okunga nti banne Sebatta genda oyambale olabike bulungi kuba kati ndi mugole batandise kumfumbirira ndowooza ondaba nawe nakulabye dda okunyirira kwanva buto ate mbuga oli muyonjo newulira mbaga nti ate akulaba akunyooma naye nga embeera nja kulabika bulungi nnyo nja kulabika obugole buvudde kati bandabira bulabirizi owulidde buli kantu konna nkasangaawo abalala bagula bya mmere watandise okufumbirira kaakati mukunfumbirira abalala baleeta kigambo kya Mukama Katonda ne bandiisiza wane bannange kino Mukama abantu bakoze bulungi obutagaba ayi Mukama weebale kitange weebale bannange nga tukyagenda maaso bwe nakunoonyeza nno waliwo omuntu eyali abuuza yali aŋŋamba nti bw'onsangira omwami Fred Sebatta ng'ayagala okumanya luno oluyimba Simon lw'ogambye mwalimu Jennifer ava ku masanyaza mama mwami Sebatta luno olwalimu Jennifer evidiyo tutulamu Jennifer bagita batya abakazi abayomba enjawulo y'abafumbo enjawulo y'abafumbo omukyala ng'agamba ddala abantu bano tula mu vidiyo be bayimba oluyimba olwo oba mabega waliyo abakyala abalala kakati omuntu eyayimba oluyimba olwo eyali omukyala w'ekibuga yali Rebecca Namale eyali omukyala w'ekibuga yafa baali bamumanyi nnyo yayimba ebyetaago no mu nsi mulimu ebyetaago oyo yali kabiriti nnyo ate omukyalo omulala ye Justina Nantumo yakyaliwo era oyo yagenda okuluyimba bajja kuluyimba mu kivulu kino nga bayimba ne Allen Kakooza so Allen Kakooza yajja bambi ng'oli amaze kufa Allen Kakooza yamala yajja nga oli amaze okuva mu bulamu bw'ensi kisiza bano ba Justin Nantume babeeranga mu bandio Justin Nantume abadde mu baani yange okumala ekiseera kutuusa bwe yatandika yatweyawulako n'atandika ebibye ng'afunye omugendo ogubwe gw'ayagala ye mu kaseera byabanga bitya abantu batambulanga butambuzi oba namwe mwalinanga amateeka agaalinga gafuga abantu bano era nabafuga nnyo nnyo mu ngeri ki nga bw'ojjebwange ng'oli mufumbo oteekwa kuba ng'oli mufumbo ng'okitegeeza so si kujja ate kutakolera eno bwamalaaya mu gurupu yange wali mulungi kati omuntu wangamba nti ono mukyala wange nga zze tosobola busobozi tosobola kutusula bwe simanyi sitegedde
kati buzibu bwandi naye abalaba nebaza kirungi ya kati nti munnange yatukuuma. Of course wabakoma kubanga abyawulirwanga ngeyo mu bandi ez'enjawulo nga obwenzi buli eyo tebugambika mbuga n'okuyingira bandi nga tumaze kulaba ku bakulu ng'oli mukyala nga tabbu yennyini webale kubakuuma babeeranga ddala bakiraba olunaku olwaleero bakimanyi bakimanyi lwaki balamu leero okitegeera awo wennyini ogamba nti lwaki balamu era ng'ebigambo bibeereyo nga biyitingana nti bannaye n'omala ofumbibwa omuyimbi ogowedde awo bonna boolaba abalwadde basirimu ekibaye bannange bakimwogera bwe mutyo kikakasa bwe ntyo buli omu alina eneekuuma gye yeekuuma waliwo abagendayo ne badda nga balamu kituufu twali tuli awo teri baddogo luyimba oba ye title oba njogedde bulungi nengamba ebintu bino byeddogo kati betwawo olwaleero abantu bebalimu byava dda kakati teri baddogo oluyimba lukulakasa bwakasa oyinza okuwalampa omuntu naye bambi nga talina kyeyali akkoze naye wennyini mumanyi obubaka bwonna buli omu naawe wennyini weekebere baddala bandoga era bwe bandogako ki emmere ofumba bubi ate yakati ogenda okulaba nga otandise ogamba nti gundi mujja wange andoga biki kyokanga gwatafumba bulungi kyekinzirusa gwatalina mpisa oli wakabina ke Katonda yakamuwa kati akajjeko akasuule kubanga gwe toyagala muntu wakabina mutufolanga bizibu kati yava bagamba teri baddogo mutuufu ate n'omuganda alinayo olugero lugamba nti ensibambi edibya mutere si gwe nagawa nze nassali gwe maama wange naye otandika mutererabidde naye nojjukira munakolima ebyo byebitajjankanga mukama gyali okuyimba kuno kwegamba omuntu buli we yafulumyanga ekintu abantu ne bakyagala ng'oba oli awo oli ayinza obutamanya nti oli alese ekintu kirungi so abantu ne babi kitegedde bulungi kasime kinaawe kitegedde bulungi abantu babyogera nnyo awo neŋŋamba ebintu byeddogo bino si byangu siri baddogo ebimu mugende mwe nga mwegendereza buli omu weekebere just check yourself olabe ndi ntya ate n'ekirala n'obutepima omanyi kibi nnyo okulowooza nti abantu mwenna mwenkana Katonda teyakikola singa kyaliwo ekito singa tewakyalina aweereza munne buli omu singa yeweereza yekka kakati nze njagala okubemu ensi yonna ng'ejjudde bagagga beereere naye nga buli omu apima miliyoni $, ani anaaweereza munne mutuufu awo kiba kizibu ensi eba nzibu nnyo eba tesoboka tosobola nakugibeeramu ekituufu alina okubeera waali waggulu abeerawo omulala aweereze omulala banaye mukitegedde bulungi tulekere awo okwerowooza nti okubeera ku same level tekisoboka Katonda singa yakikola bwakyo singa tetukyamugulumiza namugulumiza ekiri kale tuli awo ddolo y'omwana najja oluyimba lwo lwafuluma bandi mwaka ki kino 98 98 99 awo nali tulwali tukwe ate nalwewuba yayingiza 2000 oba nalinga mupifo okuyo ddolo y'omwana olwo oluyimba naye lwakola ekyafaayo nali mu kisawe nakivuvu otyo omanyize nina gundi eyo rekodi eyo yokuba ekisawe kyenakivuvu nandi omu abantu ne bajjula naye natunuulira buli mwana yajja n'eddole nga bebaweese mu mugongo bebatambuza obutambuza nga ne batuula bajja na ddole abantu era abayindi lwakuba nti bakodo nnyo ebiseera ebyo bandibadde babampa kirabo yes wangi nga ddole ze ziyingira wano mu Uganda zokka abantu babagula ddole lwaluyimba nga waliwo n'agigula nga tamanyi kikitegeeza naye bakiri kagende n'eddole kubanga kikigambo kyasikuwulira muli ngamba naye tugula ddole naye batugyaki
ne muga konze gula gola dole ezitwala eka njakusamese kogwe akati egenda mukisaawe nakivuga kati bw'otuuka okuyimba buli omu nga gy'eddola ye ng'akula bonna balinga abaana abantu abakulu bonna abalala batudde omanyi kati guno omulembe gw'okugamba nti weezinire okyo naye guli gugamba tuula gwe bawodde gwe tubaddemu tuula tukusanyuse nga bw'oyiga guno gwakwezinira woko wange ogenda ate oba olinayo ekyo kyasuubira ekirala waba tewali koowa genda tambula kati baali batudde baali batudde n'abaana bawuliriza ddole y'omwana mu kisaawe nakivuga kati nali nkomekereza sheeyo naye ngenda kazindala ne mbagamba abaana bonna abasoma wanike ku mikono ne buwanike emikono ne mbabuuza kwanza we munaddayo eka we munaddayo ku ssomero abasomesa bwe banaababuuza nti ddole Sebatta yagikanise munaddamu mutya nti yamulemye njakusenteko nogwe dole zaali zakanikibwa zonna bazireese tuzikanike naye nampitirivu obungi kakati buli omu nga yeesunga kiddole ekyo ngenda kukikwata okikanika otya kakati bagenda nembagakoze kati munagamba mutya abasomesa otyo nti kutuusa bagamba bonna nebawanika nebagamba nti tugenda kuloopayo nti ddole yakulemye kakati nno mu mbeera ezo njagadde kukulagayo kintu kimu nti omulembe guno abantu beetaaga abantu abaperforminga oba bonna nga siwiyawuddemu kuba kati tetukyalina amanyi kintu n'atamanyi naye amagezi gembawa nti ensi tugizeemu obuntu bulamu abantu bayiga okusereka ebigambo nze nava mu kisaawe ekiramba ng'abaana bategedde kyabwe nga n'abantu abakulu bategedde kyabwe eyo nze ndowooza era oluyimba olwo waliwo abatandise ku lugamba tetwagala lubulemu nange oliyo yaŋŋambye nangagwe namugamba ekituufu ngenda kumumiitinga naye nasekyola okwogera ku ddole y'omwana naŋŋamba sisobola ate nga naawe oyogera ku kyotomanyi ndowooza kati mbitegeera kati naye nange nga nteekamu nga nyimba byange nga nkola atya kugamba oluyimba nalula nkugambye eida nali bwa P3 P4 nga tuliyimba okukamala ng'oyinza ogaa nange ndi wa Kadongo Kamu naye nga nyimba nange byange kubanga mulimu ddole era nga enjagala nnyo ddole oba ontegeera ddole mwagala nnyo nze nazanyisa ddole ebintu byali bwe bityo abayimbi ab'olunaku olwaleero okuba nti tebasabika kansubire nti bannange mukitegedde bulungi because kati basabika naye oluyimba nga lwatunyumira nnyo nilunyumira abato kikuluma nnyo ffe ng'abavudde emabega nga tubikolerera n'olowooza n'oga nti omuntu oli ogenda okulaba nga awemulidde oluusi bulimi si lulwe ate naawemula so singa atubuuza naga nti bano ekintu kino kinaayisa kitya abantu naye ogenda okulaba nga ate olulimi yeetayagala kuwemulira mu lwewaabwe ayagala eno atuswalize eno ewaffe ate ng'awemuli alwomulaffe kati ate nga tujja kuwaana kubanga owemula nnyo kale ekyo oba olaba nti nno byetaaga naddala ndikuba abayimbi mbawa amagezi okuwemula si kyekinyuma kyokka kati omuntu yenna ajje ku kivulu kino nga 13 Desemba olunaku lugenda kuba Lwakutaano olabe naawe bwenyini olabe ekivulu ekizimbiddwa obulungi kigenda kuba kitya siteegi egenda kufaanana etya nawulidde nebundi munnaffe wa Fenoni yagenda okugibeerako yagenda okugiva mu mitambo ate oyo abadde tuteekateeka naye ebintu byaffe bulungi kale byonna Mukama tubimukwase tukimalirize bulungi kiggwe bulungi abantu bajje bulungi ate badde bulungi Mukama abasobozesa okutuuka ewaabwe kubanga njagala nnyo kunyumya gye badda
tetwalabye kyade kiyitire omukyala Harriet Sanyu mukyala wo ye mukyala wo lwaki oyagala okumanya ebintu ebyo njagala nnyo oyo omukyala tuyimba naye era muyimbi mulungi nnyo era yansuubizza okumperekerako nga ngenda oku celebration ezo manyi ye ate etali mu myaka egyo ali mu myaka gya wano kumpimpi tanatuuka kuyimbira myaka 42 naye nga yagambye nti tejja kuntumira omwana mu myaka 42 gyetwogerako gyogenda okucelebratinga ekisawe kino ekyokuyimba twatuuse wali nga twogera kusomooza nogaa nti nasali myaka 5 nga ndi mu bulwadde mutuufu kyali kinene kyokka ate nemabegaawo netuwulira nti my friend Sebatta yali mu mabanja netugoba amabanja ge galeeta obulwadde nabyo bireeta kubanga kati nina sukaali nina pressure era yankubako ne mu mukono guno ne gusanyala okumala ebbanga naye abasawo ne bakola nnyo kati gwatandika okukwata era nasuubiza abantu nti nja basunira ku ndongo kino kiba kirinde endongo eyatereramu kati mukama wabanga akoze ekisanga ekyo lwaki simwebaza mukama katonda wange webale bwe twogera ku ndongo ne twogerera Kadongo Kamu abantu banyumya olugendo lwabo nabanga ebintu tebyali byangu nnyo kiri awo naye kugamba okuba nti kikubeeramu muli munda ogenda n'ekyo kikola ki ekibaawo mu kaseera ako abantu banene bwe mayimbanga nabo omwami Mulindwa Vumbi omumanyi yo yayimbako wo yayimbako ewange anakuyimbirako nedda abasinga bungi tebagenda kuyimba walese batonotono kozi bantu besunga gwe wetugamba nti abantu abezi bantu bajja ku celebrating us wetugamba nti abantu bonna bayimbe ekivulu kirina okumala ennaku ezi Kadongo Kamu nakubiri ng'abantu tebaddayo tubaliyisizaawo abajja okulaba so wanti bajjemu ka programu programu yekka nze ngenda okusinga okulabika mu kintu ekyo abantu kibaludde okulaba no ate bukyantandika kuyimba kubanga ennyimba ezigenda okuba n'engeri gye tugenda ate zirimu emizannyo zirimu ki mulimu n'emizannyo nnyo naye mwawa Kadongo Kamu era mukola nnyo ebintu kaakati omuntu twagala mpumulage kyakulabirako so siruze nti buli muntu ajja ayimba ate tuyinza okumala ennaku 2 ng'abantu tebaddaka kaakati olukusatu n'alugjawa fulandi kikoze mumali kikoze olukusatu n'alugjawa olw'ennaku 2 ng'abantu tebazzeeyoka bwe tuba tulonda abayimbi mwami Sebatta bantu bangi abalina abaana baabwe naye nga oba oliawo oyinza okulwawo okulaba omwana akufaananyi ate abalaba balina ababafaanana mumana boyinamu bayimba nga taata kyamukisa ate era Katonda takikola bw'atyo oba okifunye guba mukisa naye era wengeze mbatunuulira tewali atuuka ku levo ya kitaawe mu kuyimba abanga bayita batugezaako katugezeeko bagenze mu gospel abo nabo bemanyi nti bayinza okukola obulungi ate mu gospel okusinga ne mukaaki ne mu Kadongo Kamu naye kaakati ono yina endongo endongo eno manyi etwala omwaka gumu n'ekitundu okugiyiga obulungi esobola okugyamu ekyo Katonda kyeyakutondamu kyova olaba abasajja bali mabega basebadduka buli omu olwatandikanga endongo nomanya nti oyo Sebadduka oyakubanga endongo nomanya nti Yodaani Mugula olwakubanga endongo nomanya nti ono gundi Misera Segamwenge kati n'oyo Misera Segamwenge ngenda kutuukako ewuwe ndabe obanga nkyasobola okumujja najja ku stage akyaliyo gyali mulamu oyo Katonda manyi ajja kunkulembera mbamuleetereko naakamuleetako musitulako emirundi ng'ebiri naye kati simanyi bulungi naye Mukama ajja kukimpa ani namawulirako wamanga abantu bamwogerako naye nga sintegeera nnyo bulungi kiri awo kansibe nti bannange ebintu bino eno mubitegedde bulungi nnyo omwami nga waliwo yabuuza kati oba byamabanja byagwa biringa ebyo naye bwayogera ku bulwadde muteekeddeko n'essimu nzogedde ow'amabanja ayinza okugamba nti nze nkusasuliddeyo miliyoni 3 gaagano bwenna kuba eno embaga yange nze nali nkuyise kukumbaga
kakati omuntu watajja ku mbaga yange eno oba ntima yenyo eno yembaga yange batweka bakusiime mu butuufu muntu nsiimako nga nkyali mulamu muleme okupostinga bane nga amaze okufa muleme okukola bikimogere ebisitomulaze nti yali wakitalo ebirabo mujje nabyo sente mujje nazo okuba nzeetaaga bwekiri ate naye bazimpanja zituusa nekanze akantu ako banange enamba yange muyiwawadde era mu mugambo bugambi mumusaba busaba enamba mutima mpulire guzibe olimba ize mama w'omulamba naye byasente ennaku za tebikyaliko maama tebikyaliko maama abantu okutola babana bava bakaaba bantu bawe bennyini okay omwami Lord Sebatta kusomeze bwaki okulala kwogamba nti mutuufu kano mbadde nkeerabidde mu myaka gyange gino 42 nti waliwo akaseera ke natuukamu bwe kati mutuufu ate kano akaseera olw'okuba nti kati si byakwennyamira kati bino byakuncelebratingira saagala nnyo byennyamiza ate bantu tatolako nnyamiza naye bantu bongere okutegeera ebintu bino nga bwe biba anti akati njagala nnyo gamba nti kaseera kyakasinza okusanyusa ako nako tujja kujja awe kubaga njagala kufundikira kakati akasinga okunsanyusa ye kwe kusiima kwa Ssaabasajja Kabaka kwe yakola nga nnyambaza ebitiibwa byange mu kisaawe Nakivubo mu mukolo ogwali Carrefour mwaka ki ogwo mwaka gwali 97 mwezi gwali gwa 11 akaseera kansanyusa nnyo era siyinza kukeerabira ekirabo kyava bweru ate Ssaabasajja n'asiima kinyambalize kuno neŋŋaana okukinyambaliza eri kakati awo mpulira kiri kyefaanana kyokka ndowooza olwo zaali nnyimba kyawe zasinga kukwata abantu obambiro byonna ezo zomenye gundi anti oluyimba lwafulumira ku gundi ku ggwanga mujje naye ng'ennyimba zonna zaali maasita ggwanga mujje mpozi baali lugenda lutya abeesunga bwendi bwa kale gwe beesunga ekibeerawo tomanya baaba Katonda byagera bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako yakumala omusupu w'abantu ndeka sokumala omusupu w'abantu lwo nditegedde kati nga tumaliza sooka oyimbamu kano akayimba bwe nabasanga mu kateni kekaluwa ne mbasanga ttaala ne zivaako munyambe bakayita basajja bannanga balina waka bakazina bawuseeko olwokano olw'ommwe nsazewo nduwa ekyanya mu ngeri endala bwe kyankolerera abakazi empawo kyenfunye pozzi okunobanga mu nju bano bannalwegalika baagala okulya ennyingi abantamiza kiruma bannange obanga oyina omukazi gw'olowoolezaamu bw'afuuka ekiige wano wenjagala wano ng'ayingira mu nnyumba kale neevaako atusembayo bakalimbe munasijja kasabulira wano okay bwatyo omwami Lord Sebatta bw'agambye oba bye bibadde ebigambo bye obuyimba bungi nnyo nnyo tekiyinza bumalayo abange gwe kano wali okawuliddeko akanaabawanuka Simon yamanyi okuyimba yandituyimbiddemu mbukokokokolawo munange mbwangu simanyi biki ebyo Freddy simanyi yayita n'ebiringa ebyo oliba baluyita naabawanuka walimu akaki waluwulira ddi walutegeera ddi n'ebiringa ebyo yabaffe mu nnyimba zaalina bwe luyimba kyasinze okunyumira nyingi nnyo ate nga zisomesa kale saagala omusubwe zigenda kubeera ennaku z'omwezi 13 December omwaka guno gwennyini wali eri ku Serena Hotel gye tugenda okuba nga ate tumusanga abakoowodde mwenna kyetubadde tusinza okusimbako essira byonna ebizibu ebitonotono byatubulidde mu biwulidde naye abaffe
abantu bulijjo bwe bafa abantu boogera ebintu bingi nnyo era ne banyolwa nnyo era ne balaga nti tubadde twagala nnyo omuntu oyo kakati gwali eyo lwaki tojja n'osiima omuntu ono nga ye akyaliwo sooza nti okyetagisa kintu kinene nnyo okugamba omuntu nti munnange nze nsiimye byonna byonkoledde nsiimye oba muntegeera kale nsaba muleme okumulyaza amaanya nsaba muleme okutuuka mu kaseera kali eri okuba nti mwogerako ebirungi ng'ate kaseera kano musobola okumwogerako ebirungi ate naye n'asanyuka mumusiime ate naye abasiime kubanga musobodde okumusiima oba ntegeerekese kaseera nno okubanga tukyusa endowooza zaffe ng'abantu tulemenga okusipendinga nnyo ng'omuntu amaze okugenda nga teera tusobola okusipendinga katono ng'akyaliwo n'asanyuka ate naawe n'okola ki naawe n'osanyuka kale nga bwe natandisa kugamba nti munaye kaseera kaali kawanvu nga tomunoonya naye oba oliawo Katonda bw'atyo watusobosezza okuba nga tumufuna olunaku olwaleero eyo ebadde emboozi ye mu mboozi muno ayogeddeko ku mwami ayitibwa Dani Mugula tunulire nga tetunoonya omwami ono Dani Mugula oba oliawo naye twagala okuwulira ku lugendo lwe olw'endongo engeri gy'ogitegeeramu naye gye ngitegeeramu kati ngitegedde kati nga bakagiŋŋamba endongo kyeki kale naye oba oliawo tujja kumunoonyaako tuba okuwulira mubeerabira bayimbi kati abantu beboogerako ba bulijjo bano abantu abo ne mubeerabira so nga musingi munene nnyo bwe tuba nga twogera ku music oba bwe twogera Kadongo Kamu oba bwe twogera ku nnyimba zetugaa nti zino ennyimba oluyimbira omuntu n'alunyumirwa n'omusomesa n'abaako kyayiga kale ne lutagendera awo nga bw'owuliza ennyimba z'omukulu ono owulira nga mbutuufu luyimba lumu lusobola okukyusa obanga obadde olina ensobi yonna gy'okola mugerimu oba endala nga nawulira nga gamba bwati ne bwati kayinza okuba ke kaseera okukyuka nga omuntu kale bwe bityo bitambudde ze Nasali Simon ku kamera twesangayo nakusomeza 13 ali ku Serena Hotel wa mukulu Lord Fred Sebatta takumya mpera kome bulungi. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.